Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kakati tukyaliko maddi oba okuwangaza nga ku mulundi guli twalaba embeera mwolina okuba nga tosukka harakati bbiri, era omulundi guno tugenda kulaba embeera z'olina okuba nga owangaza nga olina okuwangaza ekigero kya harakati 4 oba 5, either owangaza ekigero kya harakati 4 oba ekigero kya harakati 5, era nga embeera zino zezino waneeno zetulaba waneeno. Embeera eno bw'oba okebedde mu gundi mu Qur'ani ojja kusanga nga waliwo akabonero kano akalinga akasota kasayini kano kasimbo akooleka nti awaliwo maddi, era batera okayita maddi nako kategeeza okuwangaza. So wobanga okasanze kano kaba kategeeza okuwangaza, naye okuwangaza kuno kusinziira, either waliwo ojja okusanga nga osobola okuwangaza emirundi 4 oba 5 oba okusukkawo nga weekalika neeno, naye kijja kitya? Otegeera ddi nti kuba katujja kasanga nga keekaliwo nga kebataddewo wolina okuwangaza harakati 6, ate era okasange nga kebataddewo wolina okuwangaliza harakati 4 oba 5. Kakati otegeera ddi nti kakati wenkasanze nina kuwangazaawo harakati 4 oba 5 oba harakati 6? Kyenjagala okuba nga nkulaga kyekino eno, era wano njagala osseeyo nnyo omwoyo. Wojja okwetegereza buli w'onaasanga Hamza eno ngezze oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaza, buli w'onaasanga Hamza nga ezze oluvannyuma lw'ennyukuta emu ku nnyukuta eziwangaza, ojja kusanga bataddewo akabonero kaneeno akamaddi ako koolaba, ojja kasangawo. Ennyukuta zino eziwangaza twagamba ziri 3, kuliko alifu ne waawu ne yaa'u. Ennyukuta zino hurufu almaddiya, ennyukuta oba hurufu almaddi, ennyukuta eziwangaza. Ennyukuta zino singa ziba zizze mu mbeera ey'okuwangaza naye nga ennyukuta eddako oluvannyuma lwazo ya Hamza, awo ojja sangawo kamaddi kano nga bakataddewo, era niwogenda n'okebera mu Qur'ani wonna ojja kasangawo. Ekyo kasita okisanga kiba kitegeeza nti olina okuwangaza ekigero kya nnyukuta 4 oba 5. Ojja sanga ekyokulabirako oyinza okusanga nga Hamza eri mu kigambo kyekimu, naye nga before nga tennaba kujja waliwo ennyukuta ewangaza, era nga waliwo okuwangaza okubaddewo. Kati nga olaba ekigambo kino ekisooka wano tukisoma as-samaa'u, olaba miimu eriko alifu eno eba ewangaza miimu naye oluvannyuma lwa alifu waliwo Hamza. Embeera bweti bwebeera nga bweri kiba kitegeeza nti eno miimu ogenda giwangaza ekigero kya nnyukuta 4 oba 5. Osome as-samaa'u. Oba si ekyo oyinza okisanga nga tebiri mu kigambo kyekimu, wabula nga biri mu bigambo bya njawulo naye nga biddiringana, nga woolaba waneeno bima unzila, bima unzila. Olaba nti Hamza etandika ekigambo unzila ez'oluvannyuma lwa alifu ewangaza, then awo ne kireetera okubanga maddi bagiteekawo. So eno maddi ejja olw'ensonga nti waliwo Hamza ejja oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaza. So si nti oba yo yennyini yaliwo automatically, bagiteekawo singa Hamza ejja oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaza. So waneeno tubadde tutunuulira mu mbeera ezanga alifu yebadde eriwo ng'ennyukuta ewangaza, nga alifu yebadde eriwo ng'ennyukuta ewangaza. Kaakati nga nagambye nti wobanga waliwo haa'u eno batera okuteekawo kawaawo ako silatu sughra, kawaawo ako akawangaza kaba katini nga etwalaba mu vidiyo eyasooka eya harakati 2. Kaakati singa kaba kazze
ate oluvannyuma lwako ne wabeerayo hamza ojja kasanga nga waggulu waako bakataddeko maddi ojja kasanga nga waggulu waako bakataddeko ki bakataddeko maddi nga wala mu kigambo kyaffe kino ma lahu akhlada yahsabu anna ma lahu akhlada olaba nti wano tugenda kuwangaaza ekisusse harakati sebbiri tugenda wangaliza mu harakati 4 oba 5 kulwaki kubanga ekigambo akhlada kitandika na hamza so kino kibeerawo singa hamza ejja oluvannyuma lw'okuwangaaza awo ojja sanga bataddewo maddi eyo nga it indicates nti oba kikulambika nti olina okuwangaazaawo ekigero kya nnyukuta 4 oba mmeka oba 5 kansubire kategeerekese era mu bufu bwe bumu ne era ojja kisanga mu mbeera singa yawo oba sound eya kasira yebadde eriwo nga ewangaazibwa kino katukirabe mu example tugenda gijja mu Qur'ani y'ekitiibwa. Naam, kakati bwe weetegereza wano ku aya eya 49 njagala weetegereze wano eno aya egamba a'udhu billahi minash shaitani rajim lawla an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Ekinyusi kiri wano eno ku min rabbihi olaba waliwo ako kagundi ako ketwagamba kalinga enkokola kaba kawangaaza mu sawundi ya kasira rabbihi naye awo twagamba nti tulina okuwangaazaawo harakati 2. Naam kubanga kati njagala wetegereze wanene ate. Naam, kati ate mu suratu Nuh aya etandika egamba bismillahir rahmanir rahim inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل ekintu waneno ila qaumihi olaba ndi kaneno lero kazze naye ne bakateekako maddi waggulu lwaki kubanga mu maaso ekigambo ekitandika naki na hamza okirabye naye ate wetegereza wali lawla an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha ekigambo lanubidha kitandika na lam so awo wewali enjawulo. Naam, awewali ki enjawulo. So kati waneeno singa oba okasanze nga hamza yejja oluvannyuma lw'akantu kaneeno kaswilatu kati kano bakayita swilatul kubra swilatul kubra kawaawu ne kaneeno ketulaba waneeno kayaawu akatini kano kabeera kayaawu wekabeera nga kuliko maddi tugiyita swilatul kubra kali ka swilatul sughra wekaba nga tekuli maddi. So bwekiti bwe kiri singa hamza kyenjagala ojje waneeno nti singa hamza ejja oluvannyuma lw'ennyukuta ewangaaza singa hamza ejja oluvannyuma lw'okuwangaaza oba lw'ennyukuta ewangaaza omuli alifu ne waawu ne yaa'u so singa hamza ejja oluvannyuma lw'ennyukuta ez'amaddi alifu waawu ne yaa'u ojja kusanga singa hamza ejja oluvannyuma lw'ennyukuta ez'amaddi alifu waawu ne yaa'u ojja kusanga nga waliwo kamaddi ako amakulu nti olina okuwangaazaawo harakati mmeka 4 oba 5. So kati ekyo wobanga okikutte mu bwongo ne woba osomawa oba n'owuliriza nga wali wabadde wawangaala then ne tuleeta hamza gwe muli ojja beera nakyo mu mutwe ogambe nti awo tulina okuwangaazaawo harakati mmeka 4 oba mmeka oba 5. So eyo yembeera etwetaagisa okuwangaaza harakati 4 oba 5. So nkukubiriza okuba nga oddayo mu Qur'ani onoonye buli ewali harufu maddi ennyukuta ezo emu ku 3 alifu waawu ne yaa'u then oluvannyuma lwayo wazze hamza olabe oba baateekawo maddi mu Qur'ani oba tebaagiteekawo era ojja gisangawo insha Allah. Kati naawe omale weemanyiize okubanga ogisoma mu mbeera bwetyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.